kati ensonga enkulu Haji bwengula ekyapa nze Shamimu wabenija ne kugulako ettaka nompa osobola okumpa ekyapa ekisooka tenofumya n'ekyokubiri uwa mufo kyekimu mukifo kyekimu tesoboka naawe tesoboka eyo mboozi buboozi okuba nti abajinyumya batagala kukuwa kijja kitya yes bera kiriya so tekiriyo ku kyapa kimu kubeera na byapa bibiri tekiriyo tekiriyo question gy'obuuza bera kiriya bulungi nkuddemu kiriya nga bw'okiwulira bwe kiri kubanga olina ekintu ekiri mu kugenda mu maaso mu mawulire ekya Mary wafulumya ekyapa ekyasooka nga kiriko erinnya lya Beni ekyaddako nga kiriko amannya abiri mu ttaka lyerimu kati kyembadde nyaga okikola otya ekyo kigamba nti omuntu ajja kuwa amawulire akuwa birala ebituufu n'abirekayo ensonga ezo nali nzeewaza nnyo kulaki zogerako ngo bali mwami na mukyala balina omwana bagatta asagala nnyo kulaki kubyogerako basalamu kweyogeddemu bagenze mu kooti bakyawozanganya bakyakola ati naye okutangazaamu nti ettaka tewaliwo ttaka limu lirina byapa bibiri tekibaayo no nti ekyaliwo masooka ne mbaguza ettaka nga liri mundako kyalo kyekimu Mary nansaba ekyapa bakyusizeemu ekiri ku kkubo lino litulaba yes ekyapa kiri kinali nsobola okumuguza naye nakikyusa nateeka emmanya ga Suna Ben nina bwe bajja ne bantegeeza bajjanga babiri ne bansaba ninzikiriza era ekyapa kiri nasabibwa asayinge transfer y'ekyapa kiri ekyapa ekyo kikyaliwo kikiri ekyasooka kiri kikyaliwo tonna kikyusa kikyalina mannya ge. Executive Media. Focus, innovate, succeed. ku motoka ya Jalia Jalia ine kise mienze sembayo omukazi oyo atuwate motoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia nape motoka najjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala ne kastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tobamanyi abalina emotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo salo zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Eti.
Kugenda
This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shame manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja. Njagala okubabuuzaako nti mwasize mutya, musiibye mutya, abalwadde mbasaasirako ate kosa nammwe abafiiriddwako abantu bammwe nti ffenna ly'ekkubo ekyenjawulo munnaakusookayo obusozi. Nsaba Mungu abagumye ate nammwe abatuwagira era nammwe njagala nnyo okubeebaza. Basponsors baffe abawagira Executive Media njagala nnyo okubeebaza okuli Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall Level 4 Room 106 bakola ku nsusu eziri nakyo. Ate naawe yakona ng'ekizigo wakikozesa n'okona obugalo bulinga gonja bigere tokyayagala kufuluma nga toyambadde sokisi era basobola okubeera nga ate bakolako omubiri ne baguzza bulungi. Gendawo ku New Pioneer Mall Room 106 ku Level 4 obagambe nti Shamim yagambye mutukolako bulungi. Products zaabwe ziri nakyo ate nga bakugu mu bintu by'ensusu baabisoma. Ate bo aba Ali Car Rentals basangibwa Boston, Massachusetts. Gwe ali mu America nga toyina mmotoka obanga oyina omukolo obanga oyagala kutambulirako mu mmotoka eri eya luxury beera nga ate ogenda mu Ali Car Rentals babeere nga ate bakuwa emmotoka yonna gy'oyagala ogipangisa ogizzeeyo nga toyina pressure yonna yadde n'akamu. Manda Express Cargo bo bakutikkira ebintu okuva e Turkey ne babikuleetera e Uganda oba osobola okubaweereza essente ne bakuguliza nga bali ku video call oba okubanga gwe kennyini weeyimukidde n'ogenda e Turkey naye bo ne bakola omulimu mugumu gwa kutambuza mu maduuka n'obeera nga ate ofuna ebyo ebintu by'oyagala. So genda Manda Express Cargo babeere nga ate bakukolako bakulambuza bakutikkira ebintu byo ne babikutuusiza ka customer care kalungi nnyo ddala. Ndi wano ne Haji Kamoga agenda kubeera nga atubuuzaako tunyumyemu tugenda kuba nga ate tucelebratinga naye ng'aweza emyaka 14 ng'ali mu service ng'abaguza amataka mu mbeera esinga okubeera ennungi. Haji aludde mu kintu kino ekintu akitegeera. Haji alanze. Haji ekintu akitwalidde ddala ku level eddako. So Haji agenda kubeera tubuuzaako ate tunyumyemu gw'oyagala oggula ettaka biki byewandyegendereza biki by'oyina okubeera ng'ogoberera. Tuula tovaako tosagaasagana sharings live eno obeere ng'ogamba munno ati jangu tuyige biki bye bamwogeddeko nga si bituufu ku bizinensi ye. Bizibu ki byasanze mu bizinensi eno ey'ebyettaka. Tetuyinza kubeera nga ebyo byonna tubibuusa amaaso mu lugendo luno lw'emyaka 14 ng'ate tulukuza nkakasanga wayinza okubaawo pate ng'era nina okubaawo walina okubaawo emmere Haji n'otuyita ne tujja ne twekolako. Haji oli otya? Haji okuumya omutindo Haji. Nsanyusa okulaba Shamim. Nange nsanyusa okubeera ku wano ofiisi galinga maka. TV ziri bbiri emu ekola ki? Emu yeraba endala ekuba bulango bwa Haji omu kati ku bantu abatakyasabanga bw'ogenda ku nnyumba ya Mungu weebaza kati. Osaba Mukama wange kubanga Allah tugamba munsabe nja kuba. So tulina kusaba. Akuwadde. Mashallah. Alhamdulillah. Kwebaza okubaana okumya akakaaya. Amiina. Akakaaya ako bali bakacyankaranya naye. Kwebaleka kuuma. Tuli bagumu nnyo naye bw'ogumidde mu by'ettaka. Mashallah. Haji ogenda ku celebrating emyaka 14. Yes. Mu business eno. Yes.
kiki kyoyinza okusookera ddala okugamba nti kino kyo nga ntandika bizinensi eno tutandikire wano ekyakumotivating okugamba nti kantunde ettaka kuba watookera mbano ba broker no wajja buzi noteekawo company amanya nze Haji Muhammad Kamoga omu ku director ba Kamoga Papata Consultants Limited company egula notunda ettaka byoganga ebyenjawulo ettaka nga lya byapa tutunda bibanja tutunda ettaka nga lya byapa tukola documentation z'ettaka tulina basabe abakugu tulina bakuba plans z'ebizimbe tukyusa ebyapa transfers kukyetaga nga kiri mu by'ettaka company egyo okikuyambako tulina kuyinga mu mulimu guno gw'ettaka abantu bali baguyitanga gw'abayaayi ettaka abantu baliyita adisibu nnyo ettaka nga balina kategori gye baliwa nti tulina okuba ettaka ly'abalooya ettaka ly'abadokita ly'abayinginiya nga tebakisuubira nti omuntu waffe owa bulijjo asobola okubeera n'ettaka nga kake n'ekyapa kye ng'akirina so ffe kye twasookerako okukola kusomesa abantu ategeere kyagenda okugula kubanga wasanga nga luli ekyalo kiramba ng'omuntu alinako ekyapa muntu omu abalala balinga basenze baba basenze naye nga tebeefiirayo osanga omuntu ng'asobola okugula obulagaano butalina byapa alina obulagaano nga 8 talina mu kyapa na kimu so nga nosooka omusomesa omugaso gw'ekyapa so agutegeere so tajja kugula kyatamanyi so omulimbi lwetwasooka okukola kusomesa oli amanyi kyagenda okuyingiramu kikyagenda okugula era ow'ekyapa asinga ki ow'ekibanja yadde mwena muba mwebaka naye nga temwebaka tuba tetufaanagana ow'ekibanja n'ow'ekyapa tuba tetufaanagana ffena tetuba na ttaka jula ti ow'ekibanja oba okyabanjibwa kitukuyita ow'ekibanja mba mmanjibwa ki ekyapa era kofuufuna ekyapa toddamu kuyitibwa bwa kibanja anti waliwo bano ababeera nga bandagaano beba ekibanja ati naye aba kimanyi nga mmazeeyo Haji ng'oli yaŋŋambye mbuno ettaka lino 150 miliyoni 10 tukole endagaano nti ettaka lino waliwo bebaga nti ettaka lya ndagaano si lya kyapa era mu ndagaano egoza bawandiikamu ki nti aguze eki nti muguziza ekibanja kyange antegedde ansi ogirina kati ansi ogirina ekibanja oba okyabanjibwa ate ki nga mumazeeyo ekikubanjibwa kyekyapa waliwo amataka Haji ge bategamba nti tegabeerako byapa gwe agolonzo oba tomanyi nti waliyo ekyapa kiba kyeki nanyi kyo aba gyali kiba otamanya nti nanyi ttaka gyali tekitenyifuna nti taliiyo kati goga nti oguze ekibanja ansi ogirina nti era okyabanjibwa obanjibwa ekyapa ontegedde so kati oli nanyi kyapa aba yakyali mukamaawo yonanguza oyinza oba nga si yakuguzizza kuliko abatunda ebibanja ku ttaka ly'abantu kanaye kati oli alina ekyapa yaba akyali mukamaawo oyinza okuba jjajjawo nga yagula ekibanja mbaddeko emyaka 5 emyaka 7 era musiga mutiyita ba kibanja naye bwe musalawo nti tufune ekyapa ne mufuna tayito ku kibanja ekyo mulekeraawo okuyitibwa ab'ekibanja ebbanja tebaliwedde kati Haji bwe ngula ekibanja yes 5 ku 10 ne bampaako ne bampa endagaano yange yes kingakatako okugenda nze neenoonyeza ekyapa oba mmanye ekibanja kino kiri mu kyapa kyani yes situula butuuzi awo kyenyini kyetwajja okulaba nti abantu bakisoma olaba naawe okyekanga sawa ugambe mu ndagaano gy'olina obeera n'endagaano yange babulala esoma etya oguze eki ekibanja n'oba okomaawo otegedde kitegeeza ekibanja oba okyabanjibwa ebbanja liggwa ddi ng'ofunye eki ekyapa ate ofisi ng'ekumanyi bwe nkola saaki nga nja kusangayo yes so abantu bangi bali ku bibanja ng'ate twaliddeko Haji twali buzibu naye ng'ate abangi babyegobako n'obyegobako ebibanja ebyo naye nga tebamanyi babyegobako indirectly atya etteeka likugamba tukkirizibwa kutunda kibanja otasobola okuba nanyi ttaka mukisa gusooka yalina osooka okugula nze eyagula
wali wangula mpa sente nyingi omulundi ogusooka chance esooka njiwa yanguza tokkirizibwa okitunda era ensonga ezokugobya ku kibanja okuze zimu kuzozo ezo bali ntaka basinga obungi nabo tebeefiirayo oba balina ekisa kingi naye singa kukwata nakutwala mu kooti namugulako dda nga toguze ku ye wagula wali yakuguza ekibanja ku ttaka ly'omuntu anti nawe ayinza okuba naye yagula tewali buzibu gambye abantu bayinza otambula mu nsobi endagano yatambudde mantu nga 30 naye nga bonna bali muki bweteeka likugamba kigambye etteeka likugamba tokkiza tunda kibanja kyo twadde nanyi ttaka muki so haji buli muntu ali ku ndagaano anoonye ekyapa yes kuba nina abantu bemanya bali ku ndagaano bamazeewo emyaka n'emyaka ekyokubeera ng'omazeewo emyaka emingi si ekikufuula nannyini era naye omubuuza oliwo ku ki ndaga ndi ku kibanja era bw'oyita ab'ekibanja n'amazeeko emyaka 7 ajja naye neyakifunye eggulo ng'oyisa bakibanja afunye ekyapa kye tajja kubanga tebimukwatako ebyo ebbanja balirimala dda so kati omulimu munene nnyo okusomesa abantu ekyo okugatula kintu ekyo katoka kimu ekyo naye olowooza nti watandikira ng'otandikidde nakusomesa yes omulimu totuuliridde ate kuba kati labaffe abeka abataakulaba ng'otandika tuli green nnyo nti nze bemba n'endagaano mba mmaze over 10 years gasomesa kintu ekyo omuntu akitegeere so abakitegedde bakitegedde era tekyayinza kugula ttaka talina kyapa era oli atunda ebibanja talina kyapa omugamba protein aba kwatunda mpisa bisinga obungi akuvuma kubanga batakirina batunda simenya 2 kwa 2 2 kwa 3 5 kwa 5 bonna tebatatunda batunda buki bubanja ne bakuletinga slums omugotteko so twagala kukwanyisa omugotteko omuntu agulete ettaka lye ng'ajja kufuna ekkubo wakola ki wayita omuntu agula ettaka lye ng'ajja kubeera ajja kwenjoyinga ekyapa kye bulungi omuntu agula ettaka lye ng'ajja kulyeyagaliramu so sigula ttaka nga tasobola nakulituukako matiri yamuyibwa walala n'ettaka liri ki walala so kati omulimu ogwo okusomesa abantu ekyo emyaka 14 gino kibadde tuli mu kukola omuntu aba tagenda kugula ttaka ewaffe ng'agenda digula walala amanye ekyokukola information tugibawadde era bagimanyi abagifunye bakoze eki bagifunyeemu naye si bonna nti obojja basomesa bategeere ku ki peesi y'emu munuma abatakikwatirawo mangu ago ojja kumutwaliramu akadde akirowoozeeko amayo okitegeera amala akitinge amaze okitegeera bulungi so kati bangi abategedde bangi abatannabakola ki era si buli ategedde nti ajateeka mu nkola limuira agaana nagamba era njasigala nga nzingula bibanja byange sagala ndagaano zange balingobako eyo tewali buzibu ne mu maaso eyo weba bitabuse era bajja muyita bagambe nti kino kyo nanyitaka abayita mu meeting bajja kujja era benyini bajja okujja abatalina byapa so it's better nononya ki ekyapa gye tulaga ne bagambye nti yakwisawo oluguudo mu ttaka gwalina ekyapa ekwa sente za njawulo n'okusinga oli atalina kyapa gwalina taito sente zebakuwa otwitingibwa entwitinga bayanjawulo kati ajo omuntu ng'alina endagaano aludda awantu kosa neyamuguza okuba takyaliwo kuba kati waliwo abantu nga najja nenkugulako ate nange nentunda kati nze yatunda nga sikyali nawo omuntu takyayinza kunfuna omuntu ono kati ayagala funa kyapa yagulako akantu ke kalinganga 10 ku 10 kale akola atya kyakola afuna omusaveya omusaveya najja n'omunaga ekibanja kyo ekiyitira ekibanja ekiyitira ekyo omusaveya wa picking coordinates asobola mu land office etwala ettaka eryo nazifiidingamu bwazifiidingamu coordinates ezo zijja kuleetera ddala port number yo wajje coordinates ezo port number bagireeta jja kuleeta nannyini ttaka eryo anoonye nannyini ttaka oyo gwe bamuwadde kuva mu land office banga gyali nannyini ttaka yampa ekyapa yes tewali mulala kujja kuba nannyini ttaka kubire eno omala okutegera nti nannyini ttaka kyapa kidde mu manya ga Shamimu noonya Shamimu oyogera nagula ku ki ku ttaka lyo waba takyaliwo no tayinza kusikirira byolina bwatyo ayinza okulekawo abantu yes abantu onoonya ba administrator baba yafa onoonya ba administrator ne balaga nti ninako ekibanja kulonja kufuna kyapa
si bazibu nnyo ab'ettaka. Mulimu abatali baki, mulimu abazibu, mulimu abangu. N'agamba okay kati baaligula kamuwe ekyapa. Mulimu agamba nti situndwa ttaka lyange ly'abazzukulu bange. Ate ekyapa akimpa buuyi. N'omuteesaganya n'omuwa ssente. N'omuwa ssente. Naye nga muteesaganya ezo ssente zayagala. Obuzibu buli awo. Tewali buzibu. Abantu bagenda basengula kati bamanyi. Bw'obanga weetutte wananyi ttaka kikwanguyirako okusinga nga yakunoonyeza. Ate abanoonyeza ki? Nanyi ttaka bw'anaakunoonya takubanja atya. Kati amanja ki? Kumuggyako kyapa. Nanyi ttaka nga oli alina ekyapa akkirizibwa okukusengulawo bw'atalina kyapa. Nga nasasula ssente. Ezo nga bazimalayo provided ng'akusasulidde ng'akuliiridde. Alina kundiyirira naye nanzijjawo. N'akugjawo. Andiyirira ku ssente zenjagala oba ye zaagala zennyina. Valuation eriwo ku kitundu ekyo. Okay. Nanyi ttaka aba n'ekyapa kye. Kyayagala kyakolera mu ttaka lye. Ng'ayagala kukozesa ttaka eryo. Ow'ekibanja tosobola kumugaana. Gwe kyolina okugula kyowulira kiba kintu eki kyoweesibako kimu bandiyirire. Naye togamba sivaawo. Tosobola kugaanirawo. Niwagenda mu kooti era mujja kufuuza kimu gisere zampadde sizikkiriza ntini banyongere. Then bakuba gavumenti baluwa gyavaluwinga ekibanja ekyo kyoliko oveeko. Ate gwe ow'ekibanja tosobola kugamba nti ow'ettaka nguze. Oba kitegedde bulungi. Nkitegeera. Gwe ow'ekibanja tolina maanyi yagenda nanyi ttaka nti anjanguza de ssente ozirina otya. Nzoga nti sijja kuguza n'agaana. Nate gwe ow'ekibanja toyinza kugamba nti nze ŋŋaanyi. Bwe wagenda mu kooti remedi gye mwagala mu kooti ssente akusasula mmeka? Ampa ntini njagalako nnyingi kanyongereko naye nga toga nti nze ŋŋaanyi. Kasi oliwo ettaka wadde okujja ku ttaka lye kyakola ki kyagala naye kasita asasula ono gwasanzeho waki ow'ekibanja. Kati omali amaanyi g'ekyapa oyinza obutagategeererawo kati naye gali mu bugundi eyo nti ono asobola okusengulawo n'akusasula ssente z'okola ki. Ate nga abantu babadde tebakimanyi Haji kubanga bangi bakimanyi nye batono. Haji nkubuulira bewasomesa ne bawulira batono. Kati waliwo ffe ennaku zino abantu babadde tebakyabeera nnyo kubajjukira luli wakolanga ono eddaini nga wabeerayo ka clip kakafuluma ng'olina kyosomesa. Kati Haji ennaku zino oli bize. Otusuuliridde abagulaagula obutaka. Sibasuulidde busuulirizi naye oba balina olina okukolako ebibyo. Obudde buyinza okukwata projekiti olina nnyingi obudde ne bukubula ge mazima. Nengera abajja mu ofiisi yange magezi nga bawaaga obwereere. Yes. Free consultation. Free. Yadde nga nze ogikola mala gisomerera ate. Magera nosoma ate nokola ki nobawa. So mu bbanga lino ga Haji Kamoga Properties egenda okweza emyaka 14. Ndowooza omuntu ali ku kibanja akoko tukakuwadde free of charge. Okategedde kati oli waddembe okugenda mu lands n'onoonyereza afuna surveyor n'ofuna surveyor bangira kati ye abalaba surveyor si wa bbeeyi nnyo ate abo abantu babatya si wa bbeeyi surveyor atandikira mu ssente meka Haji kisinziira obange ettaka liri mu Bende ika 12 ssente si zezimu ng'ettaka eriri Nansana 10 Okay ka 10 Nansana nga surveyor anti ekyabina ndakola mulimu ki kubanga surveying kinene njagala kugira kyapa anti kati process nene. One wonja kubanga njagala kupima upimi kwerula boundaries zata ine kyapa kyo kwerula boundaries sente ndala wonja bato ina kyapa yaga kusarako kwepima kugenda ogende nanyi ntaka bakole file bakole ka print basadeke kyapa tebamala kusareke kyapa bakikyuse bakiteke mannya ga kati izo na process ki buli edinga nga buffet oyagala akomi wakola ki wakoma ezo mpimamu nagawe manya bunene bwennyina ntikemu simbira amayinja soko nindekaawo nsimbira amayinja nindekaawo sente ziri mmeka anti kisinziira ate batyawo anti liriddawa kale ntugambye awo Nansana 10 simbira amayinja jangu opime simbira amayinja genda onindemu ayinza okujja kujja simitwalo nga 5 kiba fair abanga ajja kujja avuge emmotoka ye ajja ku site ajja kujja ne machine sitajja kwata lukoba enjoga nti tajja simitwalo 5 ajja kumala just kulaba kuti ngireka kukola kyapa kukoma kaawo nenga otegedde ki wogudde
Yes. Si kizibu. Naye abantu abasinga obungi tebakitwalira kabuki. Bo bakitwala nti baatachinga nnyo ekyapa ne kwewola ssente. Agenda kwewola ssente ekyapa nkyagaza ki? Tekitegeeza nti yokawe kwewola ssente yeetaaga ekyapa. Naawe atagenda kwewola yeetaaga ki? Ekyapa. Abantu abagula mu estates, abantu abagula mu properties like nga Kamoga properties, omulabi ali awo. Koludde mu kintu kino nga tuweze ebbanga lino njagala oyogereko eri abalabi baffe bano tubuulireko abantu beemulugunya abagula amataka nti bwe bagula mu estates waliwo ab'ettaka abagula ku b'ebika najja n'agamba kati nga property masters n'agamba nguze ku b'omutima ettaka lyabwe lino later nga maze n'obbawa ebyapa buli kimu abantu batandise okuzimba amayumba gaabwe beewadde nti tuzimbe gundi bweti ab'omutima ne badda. No, ekyo ekikolebwa ekyo abasinga okubeefulira nga tewaliwo kyapa. Kaji nali ndabyeko be baaguza mu estate y'Musajja ogwo. Ne babawa ebyapa. Buli omu galina ekyapa kye. Kisinziira. Naye ng'olutalo luli wakati wa atunda n'ab'ekika kye yagulako. Ettaka nga lyandi lya kika, ettaka lya muntu kino. Kika lyali lya kika. Yewe yali aligula okutematema mu estate ze. Nsangayo mannya gani? Osangayo mannya ga goyo wa estate. Bonga tena kuchuza kuba mannya goli bwe yagulako. Gali ga babutiko. Mannya nti yagabako no nyanyi mannya gundi. Transaction tudirayo ngo abatona okugula ttaka soko kebere mu land office anali muki mu kyapa. Oh, ne bwe mangula kummwe. Yes. Kati nze gula kwa Haji Kamoga. Ngambye ngenda kuguza wali eri we wati ne bwe wati kyapa no gano okebera. Togula ku muntu yenna nga talina kyapa mannya ge. Anti waluke mutugamba kano tugenda kikukyusiza. Twali anti yes twali buzibu. Ba kikukyusiza nga kiba mugani. Mugonna gwe gosanzeemu. Anti mugani. Bobo gula kuffe mangula Kamoga nensanga lino ate mukasirye. No. Kasira ino tegera kundaga nje mukoze. Olina okubanga gwogulako gwe wadde ssente zo. Ekyapa kyogula gwe kisoma. Nti nga nguze Kamoga property. Ekyapa kyengulako kya Kamoga. Nga ogula mugula mu office ojja osanga mu land office. Netogula ku oyo agamba nti tujja kifuna bufunye ekyapa tekiriiwo. Kati ayagala okwebuuza nti ekyapa kino kimanya ga Kamoga kituufu njagala bagulako agenda wa? Mu land office. Era kyobola nti nga tonna kugula ttaka twakubiriza nnyo nti genda okola research mu land office. Jasi otukuwa port number block number batukuwa photocopy y'ekyapa. Nengenda nayo? N'ogenda n'okola search n'onoonyereza by'onoonyereza. Land office kati bwe noonyereza biki ebikulu ebyo sirina kubuusa maaso. Port number ne block number gy'abakuwa. Noonyereza ekyapa kino land office ekirina. Kiri mu mannya gaani. Amanya bwe kiri yanguza nti wasi yanguza. Ekyapa kino kyenguza ku grand kwekiri. Bogera mu land office okola search bakola kyabayita search statement. Waliyo n'ekyapa nga ate bakyendeze nga tekiriiyo. Ate bwokola search baba bakuwadde ekitaliiyo okitegera mu land office nti bampadde kiki kifu tekitwala okukola search mu land office kukakasira kibampadde kyekituufu. Land office kyekuddamu ekuwandikira ebbaluwa bagita search statement. Eraga ekyapa nakuzumuzi okikoddeko search kiri mu mannya gaani kiri bunene ki ekirinako bbanja nti aguza kyapa nenga kisinga mu banka. Ekiriko ebbanja nga yakisinga. Banki kibanjako bukadde 5. Mulandizi babikugamba. Babikugamba ate mu buwandiike kiriko ebbanja ya $5 yajja mu banka gundi mu mwaka bwe guti tanalisasula. Bagamba yalisasula yagandi bamwe ebbaluwa lwakitateeka ebbaluwa n'agiteeka ku ki mu land office ne bajjako bangi baguze ettaka nga ekyapa byaliko mu banka naga ekyapa banka yampa ebbaluwa erijjako mortgage release n'atagiteeka mu land office. Ebbanja liba likyasigala land office kitwala ebbanja likyali kuki ku kyapa mpaka nga tutte ebbaluwa egyakwadde kuva mu banka bagitwala muki mu land office ne bagikozesa okuggyako mortgage ku kyapa kyo. Nekiba nga bw'okola search encumbrance ebeera free nga tekuliko bbanja lyonna. Naye obanga wasasula ebbanja
naye ng'ate tute ebbaluwa eyo mu land office kugijjako ebbanja liba likyaliko mu mateeka kubanga terina kuva ku kyapa kyo. So bwe nsasula ebbanja nina okuddayo mu lands ne mbatwalira ebbaluwa eraga nti ebbanja bannaye nalimalayo. Yes, kati otwale ebbaluwa eyo yo land office ye ate erina okudda mu banka era okuwanika ebbaluwa nekoba ebbaluwa gy'ogirwatidde entuufu. Banga bangi yinza okuba nga kodi adirinze n'omuntu wa mu banka nakyapa nakikubbirayo nemujinga ebbaluwa. So wano banka land office erina okubeera eneegendereza ennyo. Gwe tebakikugamba nti tugenda kukunoonyereza naye bo balina okunoonyereza. Gwe muno gyokola osubmitingayo mu land office. Osubmitinga ebintu ebyo then yo land office nekebera gy'ogya ebbaluwa ddala kituufu. Yes. So Haji omulabi ali eyo agenda kugamba Haji celebrating emyaka 14 ng'atunda amataka n'ebirala ebirungi byakoze mu mulimu gwogwo. Naye ennaku zino olaba abantu simanyi oba bagezaako kukukuba oba bagezaako kukola kyabaga nti Haji gundi yakamuka teva mu makooti. No, ate mu kooti tuli mu kooti mmeka? Simanyi go ino clearinga kati awo. Kati buli wogenda mu bizinesi y'ettaka kizibu okwewala ekkooti. Lwaki? Ojja kuguza omuntu ettaka akulyaza amaanyi aleme kumalayo. Mu nsi engunjufu tojja kukwata jambiya ogenda omunoonyi olina mutwala mu kkooti. Go batwala be bakutwala kiri gundi zonna n'ekyo gwe kyolabako mu essaawa zino nze nabatwala. Kati ate bano abakutwala baba bakututte lwaki? Bwe tugamba nti gundi atutte nandi kati kisinziira ayinza okutwala nera abayemulugunya kuki? Nandi kati ensonga nnyingi oli tuyinza mugana gena kyekireetera omuntu okwemulugunya eyagula ettaka. So tuwayo ensonga n'agamba client asobola okujja no yemulugunye atwale mu kkooti olw'ensonga bw'eti ne bw'eti. Twamuguza ettaka natwala mu kkooti taliiyo. Kitegeeza ebyogerwa tebiriiyo. Ekibadde mawulire mu bbanga lino nti nakolagana naye mu nsonga z'ettaka ne tumaliriza bulungi nemu ebyapa bye ne tumalira n'empala ebyange. Kati yali asukka ensalo walina okukoma ng'atwaliramu n'ebitali bibye. Kati awo nemutwala nze namuwaabira bakuba nti abagezaako ku reporting ebyo balinako abali emabega banno bangi abali emabega. Kati babagezaako okutanishinga bagezaako nnyo naye nga bw'omubuuzi nti watonafulumya sitole eno kamoga wamubuuzizaako nakuwa saidi ye lwaki oba owandika amawulire ago oteekako tesi nti bya musasi waffe tewemanyi manya totegena ogateekako netugamanya. So kati akikola ng'ayinamu aba ali ku payroll aba akola ekyo. Yes, tekitandise kati namuwabira kuva mu 2021 tubadde mu kkooti tukyali mu kkooti era ne basala twajulira twagenze mu Supreme Court. Yes, tulina ensonga nnyingi zetwemulugunyako kikooti gyalina okukola ki okuvayo erambulule. Kati ensonga nga bwe ziri mu kkooti tulinde kkooti esalewo. Yes, kati akuba nti bo babadde baselebulise nga ti omusango bakoze eki tewali kyawangulwa nti tetunakuwoza. Tetunakuwoza. So tewali nti muntu nti complaininga nti yasasula ate notamuwa ttaka lye. Buli gwe tuguza ettaka tumuwa ekyapa. So oli waddembe nnyo okuvayo n'agamba nti anze naligula ne mutampa. Office weri waneriwo tuli ku kkubo onogamba mbu ate twagenze walala akulage nti twamuguza ne tutamuwa kyapa ki. Yes. So Haji tugula amataka oyinza okuba nga kyakomplainako tufuna obuzibu mu land office mutya nti speed kwa kitambo oyagala okutambuliza ekintu ate bo ne batatambuza nga boki abakozi gwe tobalinako control. Nalowooza ekyapo kimumye no submittinga ebyapa babisalesale bo ne balwawo nga bekwasa kino tetunaba nasayini nga taliiwo nasayini nga taliiwo naba nga aluddemu kuki just delay naye bwe bamaliriza babifuna. Tewali gwe twaguzizza ttaka kyapa mu myaka 14 gwe noonyayo mu kampani abala batunda ettaka omutunze mu kamera nga bagitunuzzaamu aveeyo akyogera ekyo nti gwevaayo kuba kati intaneti nti twaguza ettaka notafuna kyapa for the last 14 years. Ekyo kikulu. Bamikabe tuguziza. Omuntu avaayo nga mugumu n'agamba abwe tuba twaguza notafuna kyapa kyo gwevaayo.
tuguza tuba tulina kuwa ekyapa tuguza ettaka nga lyaffe tetuli babulooka no toyinaako nababulooka obasanze walabye wano abayenjera wano nti bali awo era bwojja ojja kujja mu ofiisi jasinkuwa omuntu akutwale ku site ettaka likulage olambule bw'olisiima tukola transition ekyapa nga nkuwa ekyapa kyo as simple as that siganja kusanga bangi nti oli aleta ettaka lye oli mutundire oli aleta ennyumba ye ogimutundire tetutunda mayumba tetutunda motoka tetutunda boda ate kana aka buying and selling yes tugule netugunda ettaka yes tugule netugunda ettaka oli kati nsobola okuba n'ennyumba yange ngikoye nekuyita tetugula mayumba olabeko tugula mayumba ennyumba eba etudde ku ttaka kibyanjawulo okutunda ennyumba mulimu guno ogw'ettaka oyo kibayita specialization kati mulimu bo bali nga batunda mayumba gokka tatunda ttaka ennyumba eba etudde ku ki etudde ku ttaka etudde ku ttaka naye waliwo gwa nti ofutunda ttaka nga dyerere n'oli atunze okutunda ennyumba n'okutunda ettaka byanjawulo bitya anti oli agula ettaka agutumusa ogula ttaka nga lyerere aga kuzimba ennyumba gyakola ki gyayagala atunda ennyumba ebeerako nga kweri agirambula ebisenge kwebiri ye nga wasasola sente ajja kujja jingira gibeeremu kati nze bwe mba ntunda ennyumba yange mba ntunda ki bw'oba otunda ennyumba yo oba otunda nnyumba yes ate lino ettaka lyange byowamu onobitegeera bwe mba ntunda ennyumba eno mbalireko n'ettaka yes anti era value eba yanjawulo bw'oba otunda ekizimbe nga tunda nnyumba eneba nnyumba nga bwe kiriwo ekiti ekyapa kyawo otunda ki tukiba nti otunze ennyumba ate otunda nga ekyapa nga tebuliko nnyumba nga weereere tututwa nti ttaka ki lyerere kati wekuba nga kuliko ekizimbe nga kino nzimbe ntunda ettaka n'ennyumba bali ebandala ku ttaka eryerere kati ffe tetuzimba mayumba mulimu abagula ettaka anayitematema n'atunda amaki n'atunda ettaka eryerere mulimu atundula ettaka n'ayitematema n'azimbako ebizimbe ebizimbe nga tabimaliriza gwe nojja n'omaliriza mulimu n'agula ettaka n'azimbako ennyumba n'agimaliriza neggwera ddala gwe ng'ogula oyingira buyingizi so kati mu mbeera eyo ebyettaka biki bingi negwe olondako kimu njakola kino mulimu abali mu property naye nga bo batunda mamotoka bali mu bodaboda bawola bodaboda si mu mbeera eyo gwolondako kyokola ki kyoyagala yes okay so Haji mu myaka gino 14 gye tugenda okuweza tweyagale ttaka ki lyogamba nti nagula ettaka lino oba natunda ettaka lino nempulira nga lintuuse wano like ekintu kyewali ofunye mu bizinensi eno n'ogamba kangiveemu n'owulya ng'ogamba mukitufu eganye kangireke sirifunangako tofunangako kizibu kyonna kikwetera n'ogamba bizinensi y'ettaka kati bizinensi y'ettaka kyokyolina okumanya nti ebizibu bibeeramu naye olina okutambula nabyo tubiyita occupational hazards olina bibaamu ne mu bizinensi ndala kiki ne mawulire otwali bizinensi ali mu bizibu ne mawulire ofulumya story nefuukira akabasa ate nga gwe wadde muki omutuufu waripootinze kyewakugambye ekituufu n'okwegazako noonya sayidi yaeri nayo nekubula n'oteekayo sayidi eno kati sayidi nakufuuka ki nakukubira ng'akuwoninga kati byensi yonna bweki ebizibu bibeeramu naye okulaba nti obiyitamu otya wano okusobola nga kyomanyi nti oli ku mazima amazima gakeerewa negatuuka naye kati abasinga obungi abageza kukulwanyisa boogera nnyo okusinga gwali ku mazima nebwovaayo okwogera bajja sirika of course dawatatajja alina ansa gyakola ki kubanga ye kyaba ayagala agala kuvugira ku peesi ye speedi kwayogerera ebigambo agenda naye kwobyogerere kasongezako okuvugera ku speedi ye oba owedde onasigala muleniyo kyolina okulaba nga kyekituufu kyolina okulemerako so kati oli ayinza okujja nayogera ebigambo nga bingi naye nga bya bulimba nojja noyogera kimu nekizikiza obulimba nga kimukutula naye nga akimanyi nti kyayogedde kyekituufu atayinza kukuddamu
so kati nzo kujjanga oli client wange naye tuyinza kumala gamwogerako nogamba mu protectinga so kana okola ki ne olaba nga ayitiridde omugamba kati nja kino owaba wano watu oboina okubeera ova ojase kuti kutangaza nenga si bwe kibeerawo olina kyanukulako omumu ababa tactics zaabwe nga zebakola kwagala kukulako waya kwokesa ovengo kasito okukaka akabaati ojja kwogera bintu ebitasaanye bagamba omusajja omukulu lwaki ate yayogedde bw'ati kati nakusirika nenga bingi babyogedda nga si bituufu nenga si bye batyogera ajja kuvaayo okola ki nga bonna avaayo okyogerako ajja kulaba ngaagwe yeewozaako so nga best way nakusirika n'olinda kimala kiba kyakuggwa kijja kijja kuggwa yes obanga nga tose muntu nti ze murder case egy'emisango gya capital ndikutta muntu wakutte mukazi walidde mu nsirukwe these are transactional misunderstandings ntange tubaguze ettaka olina nakusuubiza okuwa sente omwaka gumu ezibula emyaka 2 tazazimalayo ettaka kyapa kyenga okyakikuumi tomwongeramu no mulinde balance we mpaka wamukuwa otugulako ettaka ya $15,000 n'otwako $10,000 for example nga $5,000 jazeeta mu myezi 6 noyeza omwaka nga tunazireeta era nkisigala nkyakubanja $5,000 ekisigala ewo kyekyapa sikuteekamu nti ziruddeyo ngezaamu no ffe obusiraamu tebutukiriza riba sente ezo ki tezibeera zaffe so era betukoleganye nabo bakimanyi wenzo nomubanja n'emyaka 2 years tekali muguza poti kasita kasonetikataka nti ndimuguzizza eyo njireka mulimu abawaasi basaagayira ettaka kati likuze abalala sikamoga properties abalala gye bali babikola nagulwa emyezi 3 gye bagigwako n'omutwalira sente n'abula neyekweka fugambi otegeragana emyezi 6 naweza n'omwaka takale nga kyapa wekiri ng'okiterese ne sente ng'okyamugumikiriza kubanga bafuna challenges enjawulo senzinza omubula sente yasubira uwa sente akyakola mulimu ne guggwawo bajaga kulwa sente omunaalwala so olina okusooka n'ogumiikiriza mu bizinesi eno olina okubaako ogumiikiriza ebimu ku bitufuufudde nti tubadde emyaka 14 wano obwesige kikulu nnyo muki mu bizinesi ntasobola okugula ekyapa n'akitwekera n'akisangawo n'obundi byenterese wano okumala emyaka 8 ng'obirina nanyitaka nga ajja yakigula n'akimalayo n'ajja n'akirako bulabi n'addayo lwaki kyapa nga kintu kya muwendo nnyo yes nani nkugambye ku level eyo kwe tuli kutereka byapa by'abantu ajja n'akigula nga temubanje n'omugamba twala ekyapa kyonagamba girobeera nakyaji nga tafunyemu yadde kagayi kyasinga ddamu n'atunda ettaka lyange ogwoku tosobola twekyo kitika mu manyago tutuleka ekyapa kikatyolega kitereke nagende bweru namwana akyapa kyange nakibirako bukebezi nakola ki bana office ebera gyeri asobola kubeera mu nando office nakuba esimu namukeberera so bingi betuterese ate bingi betukwaganye nabo mu bwesimbu fe amazima getukula mu ttaka kizogasanga mu bettaka wemba mukuuma ekyapa kizibu betukwaganye nabo mu ttaka era betulirinze nabo ebayinza okutegeeza nti nga gyetukolamu emiki mirimu gyaffe tukola katini ninga kaggoka so okwalaganya ebingi ennyo olajja sanga omuntu omu alina estate nga 40 zonna zikola nga yaga nti alina yekwisa 40 ninga zonna taziramu byapa ninga zaalanga zakolaki zatundira balala tutunda ettaka nga lyaffe temuyinaako balala batundira nze nkolera ntundira kamoga basimanyi gye tuje no era bwoliga nti yagula ettaka alina okujja wano mu office wana alina okuba ne risiti ze twamukolera kuba wano okwewala babbuki tibabulooka nti bamuguziza edda babbanga abantu esanga tunafuna address ki yaffe naye jangu ffe bojja ojja tulabanga bawe tuli tuba wetuli yes so Haji wali owuliddeko nti ab'ettaka abantu bagamba naddala mmwe abatunda mmwe aba properties njaga kigeneralizinga then kati okitunyonnyole we mukikola omuntu bwagula ettaka ati ngaaguza ettaka n'olabanga wagimu
nti yagulawo ku Entebbe Road wano olaba nga wagimu kati nga naatera omumalayo mumanyi okukozesa abastate mukozesa abasirikale omuntu talina wakkuloopa ayagala kukumalayo ate kati ofunye omugagga ono yagulawo miliyoni nga 10 ofunye omugagga ako miliyoni 600 kati ate oyagala mumugjawo omufunidde abastate abamu bawamba ebyo wali obiwuliddeko ebyo bayinza oba babikola abalala tetubikola tetukolagana n'abasirikale ku ttaka kunyigiriza ba clients era ffe wetugulagana n'abantu bakimanyi bw'ojja mu ofisi yange ojja kunsangamu twali basirikale abalala batambula nabo mbamanyi babanga ba warlords tambula n'abasirikale tambula n'emmundu zaaki wokolaga amazima no bababba ssente zammwe amwe notambula n'abasirikale sente zibeera mu office ati jjukira mugenda olaba client zibeera mu nsawo sente tambula na byapa bwe bati client ayinza okukuwa omudidi awo no ate akawunti eba yaki lwaki otambula omudidi gwaki okutambuza n'omudidi aba akulimba aba tatambula naki na ssente aba alina byagezako kukweka timbeeza n'abasirikale abo ba warlords tekiba nti aba alina ssente nnyingi no bw'ojja olabe nti omusajja nti nga mugagga ng'alina ssente nnyingi taba n'abo bawolole bangi omusajja ne ku switi ng'atambula ngali bibye nga yine mugagga kyono yoyo kubanga akimanyi talina ku nziro ki yonna nosanga oli nga bamukuuma tatukikako omanya question mark zuki abaana byagala okupimirako ebirala nti ye wamukuuma nnyo wakiti wakitalo kutiisatiisa ogambula bamukuuma bwe bati ettaka lyange nayo liri safe tutunda abasirikale nti ne tusenda ettaka tugenda ku grading ettaka twalaba surveyor tetudeployinga abasirikale kiri munono yaffe tumala kukola ground work naye banga nnungi tubana tukukola kintu nga kituufu terya nti bajje kubanga bw'okozesa abasirikale abo kiba kigenda kukuwa erinnya ebbi tokozesa abasirikale okuwamba ettaka ly'abantu okozesa abasirikale okutiisatiisa mwanayingi okozesa abasirikale kati eyo tekiriiwo era kyatuyamba nnyo nga tetukozesa baki wali baddirira nga mu mboozi owulira ennyingi nnyo ng'okiwuliramu ajja n'abasirikale n'atiisatiisa ekyalo yatugirayo n'emmundu yakola bwati kati omanya nti yoli mu by'ettaka omupya yalowooza nti okubeera n'abasirikale abangi ku site kyamaanyi n'ekintu oba okiyiye oba otiisatiisa oba okiyiye kati ogolowooza nti okyokola kyekituufu naye kati obona kulambuza ettaka n'olambuza n'abasirikale tojja kulambuza n'abasirikale gwolambuza era ajja kuddayo nebigere nkya abuuze neiba ettaka lyagundu tuufu ekyapa kyanguza kyekituufu ogiba nga tuufu lwaki oteekako deployinga abasirikale babeereko okwo abadeployinga libaako ebizibu ki byaliyo ffe nga ettaka tetudeployinga abasirikale kuki ku ttaka tetusatiisa abantu nammundu tugeza ekintu ekiri genuine tugeza ekintu nga kituufu omulimu gwokukola ku search mu land office as simple as that. Okay, kati ensonga enkulu Haji bwengula ekyapa nze Shamimu wabanija nekugulako ettaka nompa osobola okumpa ekyapa ekisooka ate nofumya n'ekyokubiri uwa mu kifo kyekimu ekifo kyekimu tesoboka naawe tesoboka eyo mboozi buboozi bakuba nti abaginyumya batayagala kukuwa kyajja kitya yes beera kiriya so tekiriyo ku kyapa kimu kubeera na byapa bibiri tekiriyo question gy'obuuza beera kiriya bulungi nkuddemu kiriya nga bw'okiwulira bwe kiri kubanga olina ekintu ekiri mu kugenda mu maaso mu mawulire ekya Mary wafulumya ekyapa ekyasooka nga kiriko erinnya lya Beni ekyaddako nga kiriko amannya 2 mu ttaka lyerimu kati kyembadde nyaga okikola otya ekyo kigamba nti omuntu ajja kuwa amawulire akuwa birala ebituufu nabirekayo ensonga ezo nali nzeewaza nnyo kulaki zogerako ngo bali mwami na mukyala balina omwana bagatta asagala nnyo kulaki kubyogerako basalamu kweyogeddemu bagenze mu kooti bakyawozanganya bakyakola ati naye okutangazaamu nti ettaka tewaliwo ttaka limu lirina byapa 2
tekibaayo no nti ekyaliwo masoka ne mbaguza ettaka nga liri mundako kyalo kyekimu Mary nansaba ekyapa bakyusizeemu ekiri ku kkubo lino litulaba yes ekyapa kiri kinali nsobola okumuguza naye nakikyusa nateeka emmanya ga Suna Ben nina bwe bajja ne bantegeeza bajjanga babiri ne bansaba nenzikiriza era ekyapa kiri nasabibwa asayinge transfer y'ekyapa kiri ekyapa ekyo kikyaliwo ekyasooka kikyaliwo tonna kikyusa kikyalina mannya ge ne transfer y'omweri naye mu boozi gy'abanyumiza ekita kyakikona nga nako tekibangawo era kati abaguzi bonna antu babadde nga batubuuza bw'oba omubuuza bugamba ayogere kiki kyali kitya ebyapa bibiri byogerako byajja bitya banyuma basooka okukola ki okugula then ne bagula nki ne bagamba nti bagula ekyapa kitya muboozi gyawujja gyayogeraga yagula ebyapa bibiri gye bansaba mbakyusize kiri kyali munda ekyamu ki ekyokukkubo era ekyapa nkirina ne wano ne transfer nkyagirina ng'ojja muli yagitinaya kukyuka kikyaliwo sinana kikyusa kuba naye njagala siwali ki tewaliwo demand naye kikyusa ku speed ate kyanyambako bangu baga nti bafooginze omukono gwange bafooginze byakulimba bisoboka no forgery gye bali bakoze kuki ttaka ly'ababaki abantu nambayo yaleeta Suna wano nali nganya omuguza ettaka for over 2 years bakuyanga nti ono muki ono mwami wange kimaze mukigwe kyali naye akimanyi nitayinza kuva kukyogera kati ne wano we tuli ku kkubo nawe waliwo ekyapa kyawo wekiri era kyabadde ageza kuva mu gw'omunaana agaba kisazeemu kibadde badde bakikolanga ki munda waliwo ebitambula munda nga boki nga bba abantu era kiba kyabakisazaamu kati kyekino eky'abantu ababiri kyekyo bakiriko babiri gwe waba wa risiiti nga kuliko abantu babiri gwe mugambe emboozi gyanyumya yonna bayitayita risiiti ezo kiba ekyangu ennyo nti risiiti kuba ogaba risiiti oyinza okuba seede notawala risiiti nga singa bakko badda mu mawulire lwaki tazireeta gwe weebuuzeemu lwaki tazireeta lwaki ekyandiba kisookerwako nti risiiti zino zonna zebange njiko omuntu omu nagula wange nze ate ne mama ne bampa ekyapa nga kuliko babiri aleete risiiti ezo kati byogera ku tarnishing someone's image yes because bw'oba oweza emyaka 14 waneena mulimu ebintu boddayo omwaki mutasking ngunyumiza emboozi nnyingi nyeeno kuva mu gw'omusanvu tuli mu gwa 10 leetayo risiiti 3 oba 4 baziriga amannya go wekka lwaki takireeta kizibu nnyo okuleeta naddala ng'olwanirira kikyo kizibu nnyo lwaki ogera ebigambo bingi nnyo ogula abantu bavume kamoga ovumye Yesu muvumye emyezi 3 so what tubanga amazima ogamanyi ofunye abantu abanakuvumirako ovume kamoga akole ki anyiige so ishe eyo yokka Haji njagala otuwe advice fe abalina abafumbo nga tugula n'abaami baffe ebintu so bwe mba ngula n'omuntu ettaka nenzija ne nkugamba Haji nteekaako n'omukulu we tuba twagala ottunda nga twawukana era mujja babiri munabusi bajja kubeetagayo babiri omu tasaatunda nayi mboozi naawe tasobola ate singa nze omusajja agaana naga kale ettaka lyo liiryo biki nenzimba akayumba kange era akayumba kaba kababiri newe mba nze nzimbye ennyumba yange etteeka ligamba ali mu kyapa yabanannyini ettaka eryo n'ebiriko byonna so kati wano bwemuba mutuwa ekyapa wano mu receipts zino ze tusasula nti Haji leero tuteekeko neera Shamimu n'otuteekako bw'ogenda wali otufunira ekyapa era otuteekako babiri gambye tuba tuzze nga transfer ziri sayiningibwa gwe mukono guki gwogamba nti omukono gumutuufu yes so kyekimu naffe abagula ntugulya mu mannya g'abaana kati amanya g'abaana bamayina emayina can sign mayina ye muntu atameza myaka 18 omuto tosobola sayininga kiba byakola batanna bitegeera kitukola nti omuleetera birth certificate
Okay. we bamuzaalira zetukwata neziteeka mu land office naye kati kyapa bafumya ekyapa kya mayina kibaako n'emyaka wanaakulira mayina until 2030 mayina until 2037 kiraga omwana wanaakulira emyaka gye wanaaba akulidde ajja kugenda kyo asobola okutwanza kitinga yes so nsobola kitunda nga nze maama yali yakimugulira tosobola ate ntya bannange olina kumalagenda mu kooti ate nfunye obuzibu nze nagulira omwana ettaka lino nenditeeka mu mannyi bwe nfuna obuzibu nga tannaweza myaka giri siitunda tosobola unless omaze genda mu kooti nofuna court order yadde gwe omuzaala sente teyasondako ng'ogula gwe kigula n'ekyapa gw'okirina tosobola kitunda nina kudda mu kooti embwa emulumi eziminjala kumujjanjaba ladies tosobola kitunda ekyo olina osobola nti ge mateeka kati okiyingidda kyamayina olina ogera kudda muki mu kooti kooti gyolina okugula onyonyole lwaki kutunda kyeragula ku sente ge mateeka nanti si kusaaga busaazi nti mbozi kyawula abaana batwefuulidde ku mateeka ge twabateekamu era twekiteekamu kyaba titire mu kusaaga tinaye njaga mu busaazi kyenjagala tugambe abalabi kubanga abantu tugayadde nnyo kugira oti goga kiteke mu manya g'omwana wange naddala ffe abakazi oba okimuwadde mba nnyomba naawe nga haji gamba haji kiteke mu manya g'omwana tewali buzibu kiba kyamwana n'ennyumba ngizimbyeko yamusula omwana oyo asobola okulya naga ngitunda nakugoba owulidde bulungi sebo najja nanga afuluma ajja kufulumya ku kiki anti kyenagula wakimugulira anti land office ebuuza kimu ani ali mu land office okola saaki aji kambigire nga biteeka mu manya gange akyoyaga kyekyo bwe kiba nga kiki okiteeka muki mu mannya kyapa nga tebakizanyirako wano mubiteekamu kimanyi twanguwa nye tesobola kuvaamu kityo kati bwe mba njagala twawukane n'omwami ono you sit around table ne muteeseganya fenga babiri abali ku kyapa n'onatambula owuwa wonna temugisookerako muteeseganye mugambe abantu bajja bawukana wakati mu kufumbeganwa wabeerawo okwawukana nekigambo kibaita divorce singa abafumbi tebawukana tebandibaddewo ki divorce obufumbo si bwa kkaka si bwa mpaka kiyinza kati nkooye wano okita kati mutuula nemugamba nti kyapa kiri manya gaffe babiri netukyasobola kumubinga ffenna kuba nafunye akusingako tukyasobola kumubinga ki ffenna njagala tukite either inamu omwana ekyapa eki kansayininge gwe kyonna kisigaze oba kaŋŋende omwana walikula tukiteeka mu manya g'omwana oba tukitunde tugabane sente buli mwakwata gage tukkirizibwa ottunda muba munteeseganya mukkaanya kati ono gwe tuguza yateeka mu manya gage yekka mwenna musayininga mwenna nga mumuguza omutayinza kutunda ate singa mukugamba ano tutunda omwagaana era omutasobola kugobawo munne ekyapa muliko babiri ate bwenfa ekyo kirala ekyapa kinyimba nga kiriko babiri kati omu bwafa asigaddewo yaba nannyini ttaka naye kasita aba afudde nga gwe mukufa kwoli tolina mu mukono kitegedde bulungi nkutegedde singa afaana kyo death wali buki naye singa kikooti ekizuula nti ono omukufaako waddemu n'omukono awo kiba kirala kati nze singa mba nfudde abantu bange tebakkirizibwa kujja ne babanja sheya yange eno kuki kukyapa kibadde kya sheya bagambye anti mbadde nina mu sheya nze ng'omwana waabwe mbadde ninako omugabo ku kyapa kino ani kati kisinzira kyapa mwakiwandiisa mutya kiwo kibayita joint tenant kibayita ne tenant in common bwe buliwa buno haji kati joint tenant kyapa kiba kyammwe babiri era omu bw'afa asigaddewo yakitwala kyonna tekizikirwa tekirimu baffe kubanja ako bakodaki kati kiri tenant in common mumizokimyo kirako nga mukituko babiri ekyo kiba mu percentage onako 50 oli 50 onako 30 oli 70 onako 20 oli 80
So bwe tuba tusonda obusente okugatta ekintu nakino tulina kirimanya kati nyinza oviiramu awo bakiwandiisa batya bakiwandiika joint tenant oba tenant in common ekibanga tenant in common family ejja kujja kulemeko omugabo gw'osigazzaako kuno 50% yo bagutwale ne joint tenant tasobola kujja ona bagenda kweyagala anti ge mateeka ati ge mateeka bw'ova wano kugenda okwaki omukyala gwayita Malende omumanyi Malende olooye MP bw'obuuza ekyo sitawa mu nnyumba mukubira esimu omubuuzi wama kituufu bwekiti kiribwa bwekiti nzo okubanga ebyange byegamba totagaba bikwata nedda mpulira obulyaza amaanyi obuliwo wano anti tewawaliza kyekyo kati bakikola ku lwa famire nti oli bwe omwami bw'afa mukyala tamenyeka nnyo goba biwandiiko n'abafamire bwe tatawanya mukyala oba omwami tatawaana kutandika kwemenya n'abafamire ya mukazi nti ate ebintu by'omwana afe yes jo kyotwala just death certificate kyonakoze eki afudde kati haji gwe magezi kyagotuwaano fe abagatta sente kyoyagala gambe ebyettaka byanga bufe kyoyagala kyekikolebwa kati kuba ndaba bino ebintu by'okugatta ne tugula ekyapa nga tuliko amanya babiri tebirimu nnyo makulu waliwo kali ako kubanga birimu singa mubanga kyemwagadde kyekyo kubanga kyobola singa tiba ntaddewo empandiisa ekyo bangi gitaddewo ne bagiteekawo era kuyamba abo so kati bayinza okugifunamu mu mbeera bwetyo so kati gwe bwobanga toli comfortable nakyo musobola nti mukyuse ne mumala kukaanya banga muliko babiri mumala kukaanya yes tuyinza kumukaka nti kati vaako naavaako wenda kumala genda mu kooti n'omuwaabira n'omusinga n'atajulira so tekiba kyangu nga bwoba okisuubira si byangu so kati ebyettaka era ebintu by'ettaka bino mutusuuliridde kyekituufu kowezeza emyaka 14 addamu otulowoozeeko basomesa nnyo tetwabiwulya twali tukyali bato twali bato tusaba mutuddiremu tujja kufuna tulwaddeyo omukisa tujja kujja nga toki so once in a while wakati omwezi kuba byonna byoyogera bipya bikadde nnyo bikadde ku bakulu kubali atayinza n'okusanga aliwo abali mu myaka gya 5-6 ng'ensobi bazikolera ddala ng'ati yaki nga bali mu maziga kati ng'era bino byoyogedde wano kati waliwo abaddeyo kati okuganfudde ensobi negikola dda sirinaawo kuliko nabakukutana mu property ne bakukuta nnyo ate ne bakukuta ebitabagasa nokola sente zo naye n'otawandiika zigenda kuva obudde mulamu ensena ogenda kukolebwa otya obutakola kiraamu ati batya ebiramu nti noba ogenda kufa kukola ekiramu byakwerimba era bangi atakoze kiraamu afa nakikoze akola ki afa so kufa ng'okikoze kubanga gwe bw'ofa estate yazamu emirundi ebiri nti oba kwoli afudde yalaami afudde talaami afudde alaami aba afudde atesitesa ebintu byenge gye banakolebwamu nga budde mulamu bw'ensi eno afudde talaami aba afudde nagalaale ng'ensi egyosalawo bantu bagenda omusalirawo katutema ebintu bya haji okay sininga bw'oba ofudde olaami era babibuuza nnyo nga wakafa batibana nakuziika oba mukitabo obeerako bakuziikewa obeerako banayagala akunaaze fe abasiraamu banayagala bakuziikabagenda okuteekayo kati bibeera muki yaleka bati yaleka ne bw'oba olina saati zo bampaliramu nti ebyo ebibyo mukiramu nti kitakusasuza ssente kyabwereere ne banye bakikola ne balekayo ebikulu wano n'okwakenda ku ky'omwezi bwekikoledde ekiraamu kubaka amannya g'omuntu oyo alaami kulina okubeerako siginta y'oyo alaami kulina okubeerako abajulizi wakiri babiri abaliwo ng'owandiika kulina okubeerako ani anateeka ekiramu ekyo mu nkola kulina okubeerako ebyobugagga byo byolese oyinza obutabimalayo byonna naye kasobola nga okoze ki at least kubiteekamu kuba oba oyanguyiriza banakiteekamu ki mu nkola
obitemyetemye otya bana bameka boolese bakyala bameka boolese baliwa booteeka kasa byonna obiteekamu bw'oba towandiise mukulu wo gw'otayagalira ddala akulinako empala amalako mwezi takukubidde na ssimu bw'onoofa ajosooka mu ddiiro atandika otemaatema akusalirewo ate bano bajja baba bamutya gwakutya tasobola kujja kubanga gwe takusobola naye wali wawavuddewo ajja kusobola kubuuza naye okujja awenya kumutegeera omuntu asobola okujja n'omuadvising amukukola ekiraamo yes obwereere yes ate kitegeeza kyo kumugamba nti saamu kino tosaamu kino buli mwaki akikola nakikola bubi yes onokikola nga tonyiize waliwo ebiraamo nga bya busungu mwana gwe nkukolimidde okiwulira nga akisoma noga nti kino kiraamo bakikola mwana busungu mwana gwe nkuwadde pooti eno naye togitundanga bw'oli gitunda mukama kutegeka ekikolimo kyange ani akugamba byakulimba asoba ng'omuwadde aba alina okutunda so bano abalamba nti mbawadde ettaka naye temutundanga mboozi ajo balwakuba ggwe oli wa ttaka oyagala kubeera nga abaana batunda ogule ate buli matunda aguza nze baguzayo n'abala gambi toyinza kugaa nti omuwadde ate n'omuteekako obukwakulizo bajja kulekamu nti bamuwadde naye biri bagabiteeke muki babisuule muguluka yes so kati olina okumanya nti oba okikola ekiraamo kikole mulimu lwotegeera okay yes so Haji biki byewenyumiriza mu lugendo luno lw'emyaka 14 kuba ndaba ebintu bingi nnyo wano eno Kamuga Properties byekola waliwo kano kendabye we supply building materials oyina hardware gundi eyo twali tugirina n'essaawa tusupplyinga abanga atuguzeeko ayandyetaaze tumuyambeko ko bizimbisibwa ebirungi twagendako abadweya bwetulina alliance nabo batusabira ku bbeeyi ennungi so baklanti baffe tubayambako tubarekomendinga nti akolesa ki ono tukuwa emiwendo gyatunda naye nokompeyaringa nti aliki ali wansi nawe ngaakuwa yes so tukozemu emikwano mingi tufunyemu emikwano mingi tufunyemu abantu tukolagana n'abantu tutamanyi basobola otumanya general omulimu gw'ettaka nze sigwevuma yes nagujjamu nga nze kukola mulimu gwenjagala sajja mukunonya ssente najja kusooka kula kyenjagala sobola kusomesa emyaka 14 ng'ate bensomesa information nyalibadde nti bansasule ssente basomesa kubanga nange ku byensoma ku university bamala kusasula ssente nga sebasasuza nga kyenjagala omuntu waba afunye problem mu ttaka nabanga asobola okugyemalira naye nga amagezi yagajja ku Kamoga nze kyenjagala nti Kamoga yatugamba bwekiti nga kyengali nga kyekituufu bangi nabateyataze wano yago program gyetukoze eno agenda kufuna abapikinzeemu bangi nnyo buli omu kati agenda kumanya ogenda kulandizi n'enkebera ekyapa kyange kati kigali nti wali okola ensobi mu kiraamu bimu awandiika n'ateeka ayagala kiteeka ku nkola kisa kyuta tamutaddeemu ojja kuba nga wanise ebbaluwa kyo kitwala omunaku ogiwanise bulungi naye nakiteeka mu nkola olina omuteeka muki mu kiraamu kino omuwandiikamu so kati bangi ababikoze nebabireka nebifa togge so sibeta omujjemu endowooza eri nti owandiika ekiraamo bugenda kufa oba tugenda kufa kiwandiike kigaidinge abo boleseewo esite ekisinga okubeeramu obuzibu obungi esesa abagenzi izo omugenzi afudde nga talaamye ebizibu biira bingi nnyo ku lwaki kuba nti taleseewo system ebigavaninga ate ekiraamo tekiggwako kiggwako nga bekigaba biweddewo kinzoba nga bekigaba bayinza n'okuba nga bakijjayo bakirifaalingako omugenzi yagamba atya nga bingi bikyakola ki kitegeeza kuweza byapa 10 byapa 5 kola kyo ebyolinako byokola ki ekiraamo kyo yes kola ku ebyo byolina tokola ku byakuvaako edda toteekamu ttaka liwatunda n'oliteekamu mu kiraamu nti oligabidde omuntu gundi teekamu ebyo byokyalina ontegedde kati so Haji omuntu ayagala ettaka mu Kamoga Properties property consultants Kamoga Property Consultants yes nyiza kujja na ssente nga mmeka singa mba njagalayo nga 10 yange ku 5 ng'eri ku kasozi kisinziira ettaka tulina ettaka ery'enjawulo n'ebbeeyi ey'enjawulo so kati bw'ojja wano tukuwa list
gambo ya kifochi tulina lino na lino na lino ya 15 lino lya 2 lino lya 3 lino lya 4 oyagalirwa yanja gali ndi 15 tugenda tulirambule ogenda ngo lirambula olisiima tinha nesinde sizina zona 15 abo njagala 7 ndako 7 banyi nake 5 kiba mukolagana yafu gitwogedde ki naawe nsasula ko 7 tukubanje meka balance ne first payment yo gyosasuddeko tukkiriza takairo kulikolerako endagano no kulikolerako azini gwe waliguze one oliso defensing nga nasinali malayo yes chechiri wano nanti nga nakakwako 7 no defense no ngali fencing etakali fencing libaliri ngo madama babanya kanonya balance tetukola double sell ruba tukuguza takali baliriyo ati oli fencinga so kulimirako so kubera mu broker niye tozimba kyokka kuzimba obo majo obo kuzimbisa sente geza obo funye sente ne wali tukulikizo dukolerako osoko ngabane nkubirako ne broker tubakiriza no simbako muogo no simbako kaitunsi netandiko dili amwe mmere nga sinali malayo osobola bulungi banja balirina ate aje ate kasa oli bulalamu banji tewala tujagena tulina wano no tetukuba nnyo gundi mungi neche tukwa naye kye mukola mu kitegeera bosanga batugeze haje obusigwa bonna anti betuguzeko betwagana nabo bebe fe tetukola gante tetuli ba broker takalitunda lyaffe so tutogera naawe no tuya kyona asobola bobanga ngakyo sode kyekyo nga tukuwetaka boli mare batukuwe chapa as simple as that tode mutewuni munokola ku science mungi so kati butwali tunakuja muri muguno gwetaka bali balita dizibu nnyo netwa simplifying umuntu akwa bulijjo wa boda owa taxi atunda amanda natandika okufunira ke mmere kujata namalayo asobola bulungi bitukolezeko bangi bitukolezeddeko baki bangi agenda okumalayo nga yatandika dodifunamu abantu omuntu funga ate tayinza kubijja nakola ki ningira ajja kubaja kubuulira ojja sanga yo mbabi wakubuulira wabeera yeera aboogera amazima lugambe singa obadde nga bitukola nga si bituufu ansanze wano ka police post abasirikale nga bali awo bakuuma just in case nga luwazze okulomba gendako mu kampuni abalala baliranye police noba tuliranye police eri awo kumpi genda tetulinawo muki musango genda abalala bakubye bakola oso kujja n'omusanga mu ofisi nga bonsanze nencho ojja kujja era ojja kunsangamu nga todduse ate nzirukawa oduke okwate milioni 10 oduke ku kawumbi oba olimu amagezi baba twate ezo abamupangisa dusanga enkyagagaddewo tuyinza kulya sere za muntu so wemala okusasula ko ajinga mutandika processing ekyapa oba nedamala kumalayo tusandikako process oyinza oguze nebyapanga webiki nga wode nga tobisaziza nobisala gomanya kiwotomaliyo sente kyapa kyogenda nakyo ekyapa kyammeka kuba tumala osasula ettaka ate era netusasula n'ekyapa no bwoseneza ogula oba oguliddeko n'ekyapa ewwa wano yes oba oguze tetutunda bibanja bagula abantu amataka mbalabyeko n'amala okumalayo katoli namugamba ekyapa oba baba bagamba kukyusa transfer yammeka transfer kisinza ku valuation yettaka lyoguze ettaka lyogunza milioni 10 sirimu neguza milioni 10 value batakola ki valuation yawe baga nti sasula mu URA bakole valuation sasula omusolo kukyusize oyinza okusala n'okyekolera bana kikukolera bw'oba oyagala kyekolera ogenda ku URA ogenda ku land office gy'osookera then osanze transfer form ne consent forms ogenda ku land office babeera baduwa nali alitakubangi bwayingiza plot number alaba ekyapa ekitudde kuli kochi kuliko ekizimbe juli transfer yali mu 5 kati eri mu mmeka anti kisinziira eririko ennyumba kalina kyekimu neriko ennimiro yadde nga liri mu kitundu kyekimu bafa development eriko nti wenakola farming welinako apartments tokyayinza kumulimba baluwa kubanga aba system agiraba
bayingiza mu bwati emuleta n'ebiri kuki n'ebiriko ku iyo time emuleta ddala n'alabira ddala ennyumba eri kuki ku kyapa akiraba valiwo kati valiwo n'asinza ku ezo sente omwenda agulina tateeba muteebe ne valiwo naye alina amateeka nga bakola transfer bateeba muteebe nedda ssebo tebateeba muteebe kati oli aba n'omwendo nti sente zino ngenda kumanya nti sente kwekizimbe sente bwe ziti aba n'emwendo egyo gikyuka buli mwaka era bw'ogula ekyapa ki advisable okyuse ki tayita eyo baba otagikyusa ebbanga liyitawo value erinnya bwe ngula ekyapa yes kikyuse kibeere mu mannya go otakikyusa omwaka guyitawo valuation erinnya buli basoma budget nti oba okyusa nanti emanyi oba okyusiza amannya kyekyo buli basoma budget nga value erinnya eba erinnya ate tekyuka ng'ekka wansi ekyuka eyambuka kati ogula kuliko abangi abaagula ettaka bamuwa transfer bamuwa n'obufaananyi bwe lyamugulizza n'ateeka mu bbaasa n'ateeka emitwetwe kati myaka 10 ekyo kyabulabe nnyo okutereka transfer eyo kubanga oyinza okuba nga gwoguzeeko ayinza okuva mu bulamu bw'ensi eno process okyokola nga omuntu nga mulamu bwava mu bulamu bw'ensi eno bikyukamu ate batya oba nogera funa letters administration letters administration yebbaluwa entongole ekukkiriza okukolagana ebintu by'omugenzi esitete omugenzi okugikolako onokuba nebbaluwa entongole okuva mu kooti so kati oli bwaba akwadde transfer forms n'obufaananyi bwe n'otakyusa n'amala n'afa tuyinza kuyitawo nti afudde emyaka 22 kule transfer eyo kati nti oya kukyusa kyapa ekyo bagamba ono mugenzi bayinza omunomu okutuma mulete kutumulabeko omuki omuntu yali mu kyapa kyoga nti akabi akali mutakyusizaawo bajja mugamba muleeteko wampeera wennoonyeza ssente enkyuse bw'otakyusa bw'ava mu bulamu bw'ensi eno byabikyuseemu wenkunoonya ate bafamire ye naleeta administration ate badde bakusayiningire biba biwanvumu kubanga balimu abalimbisa abagenzi nga dati yamusayiningira abagenzi afudde bagaa nnyo okyuse nga oli muntu waali bajja bamubuuzira kituufu ettaka liri olitunda oba nedda so byebyo tugenda waliwo pate 14 ojja kuyita inshallah taala kubanga ndowooza otuteeke mu byokulya tuteekewo watuufu katulabe we tulina okubeera kati abakyala bonna bagenda kubaawo tetuyinza kalekako netwogera ku bakyala bo haji webalirabirira bakyala myaka gino era nga mutambula mu bizinesi byofunye obifunye haji mu byofunye beebo funyemu abakyala wallahi banyirira wallahi wacho okuliriza nnyo nti haji ate bamekano betulabe nga baali babalina nga ate bakyala balina tetuyinza butakwebaza myaka gino 14 haji abakyala tebalina buzibu alhamdulillah adde awo twakusazeeko n'omugambo naye alhamdulillah alhamdulillah amina akatale ke kahaji eri abalabi ku byettaka ne mu celebrations zaffe zino tubasiibule tubebaza nnyo bannayuganda tuwagira kanyina 14 si kyangu mu bizinensi naddala ey'ettaka bangi abaze natawala emyaka 3 yadde emyaka 5 ejwanga giweze tubaza Allah alhamdulillah tegabadde magezi gaffe tegabadde maanyi tulina amaanyi mangi ate tuli bakifa tusinga amagezi ne Allah kusasira busasizi so tumwebaza oba ntatuloboseza tubaza baklansi baffe tukolaganye nabo ne abana mawulire betukolaganye nayo emyaka 14 gibadde mingi tukolaganye nabo bonna tubebaza oba batwesidamu obwesige tukolaganye nayo musonga zino ez'ettaka era bweyagala ekyapa kirina ku bizibu byonna kampuni yakamaga waire okuyambako musonga zino ez'ettaka tuli waggule ojja tukolagana naawe mu bwesimbu bamitinga Katikkiro Kabaka President emyaka gino 14 Allah abakusaasidde
nti bati kabaka akumanyi nti gy'oli si bangi kizibu okwonoona erinnya lyo ku bantu kubangi si bangi nnyo nti kuliko n'abakola emmengo nga takwata kabaka mu ngalo mulundi gwadde ogumu bangi so kati bw'obanga yakusinkana omulundi ogutali gumu gitali ebiri gitali esatu gitali ena ne pulezidenti wamusinkana dda pulezidenti bweggwaggwanga anti ate mwangu wakusinkana era ndi buli amusinkana olina okudda nonyonnyola abantu n'ayomba nti tamwala bwamusisinkana alina okudda n'abanyonyola nti bannaina badde ne pulezidenti anti yo mukulembeze w'eggwanga munnange era kira kiba kyamaanyi nnyo okumusinkana ebifaananyi biri wano kati tulinda ate keeki tukwebaza nnyo kuba nti oze n'otukyalirako alhamdulillah n'ofuna information from the source abasinga obungi amawulire gano baagonoona kasita afunewo ka data kateekako ng'ayonoona ye tatawooza kira kyonna abanga omuwayalinge ayogera ebitali ebituufu ye n'omuwa version entuufu ate asigala awankawanka tasobola kugiteekayo entuufu omugamba nti wakoze ensobi sobola kolaki kukkiriza naye nga kituufu amazima gakeerewa gamugamba ne gatuuka naye ate bwe gajja mu foloswe naffe twagala okwebaza Hajji abantu badde Hajji asirika nnyo Hajji lwaki oba osirika era okusirika kwe kulaga nti no bye bamwogerako bituufu naye olina kyotugambye nti si buli kimu nti oba ogenda kudda okinyonnyole oba onaakomawa mukama wange kubanga buli kanaku ojja kusikolinga ng'onayogedde kino oveeyo oyogere ku baluwa kati ab'ensonga bujja okukakkana oyogeramu kino kiri ABCD naye kati abamawulire abasinga obungi bafulumya nga temaze kutegeera kiyo saidi yaffe ate nga mawulire kyebayita olina okuba kyebayita balance story alisi n'ofuna comment yaki ofuna ayogera ki ku kino banyo bakyogera ku reportinga nga si kituufu naye nga tomutuufu omuleseewo so gifunafu ojje ofune esitory entuufu ogikube then bwona ogikuba ojja omulimu ojja guwangaliramu bulungi ogweyagaliremu people's choice buli mwaka ogiyoola tukola bituufu awadi mpitirivu nno wano tukola bituufu mukama wange tukola bituufu mashallah kale byebyo bannange so eyeetaaga ettaka eyeetaaga okumanya kubiri ku ttaka Hajji agaba free consultation wano era bangi bazzeewo nga tebasasula sente Hajji agambye asobola bayambako mu kukola eddaame so kirungi okukola eddaame naye nina akantu kenkute Hajji mu byoyogedde bino betwekyakwana zama ekyapa kireke manya g'abaana bange kyo kiba ky'abaana omwana asooka okufulumya essaawa yonna waawereza emyaka akufulumya ndaba bwofulumya ate tubakolimira nga batufulumya okulumirira bwereere ate nga gwe wamuwa kiba kyaggwa so byebyo kwatamu kyokutte yigamu kyoyizeemu otambule n'ekyo tweyanziza nnyo tweyanzeege ate tusinkane Hajji salaamu aleikum. Waalaikum salaam. Executive Media. Focus, innovate, succeed.